nti mu myaka 39 gya NRM enakaseke Jehova nange jenva abantu bakyanywa amazzi n'ebisolo. Do you really think government yo ekoze bulungi mu kuweereza oba mu kutumbula ebyobulamu, mu kutumbula ebyenjigiriza, mu kukola ku makubo mu ggwanga lyonna? Generally, do you think your government has performed? So atali ku list tetumanyi gyali abantu basimagolingibwa bulijjo wabawulira betwakwatira Myanmar basimagolingibwa ne bagenda Myanmar nga tetumanyi. Kibalama may be one of those. Muganda waffe Kidandala abadde asimagolinga abantu abatwala South Korea. So such things happen. So fenga government obuvunaanyizibwa bwaffe bwe bw'okunnyonnyola bano abantu betwakwata bonna twabateeka mu kooti, abamu kooti ne zibata. Kati twafunye omukisa Supreme Court yatuwadde omukisa ne tugaa nti abantu bano bagiwe mu military court. Sipide trial kyetusaba. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola kwabo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa Saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obuba. Nsozi kikomi katonyeza musanvu Radio 7 era kalebe gikuru b'omukama kabaliga ku saa kikomi mu 2 katonyeza musanvu Radio 8 Masaka. Mwebale yonna gye musinza okubanga mutuwuliriza 075 ne bagenda mu nsiko ne balwana okuzza Uganda eyali evudde ku kkubo edde ku luguudo. Nti Uganda okuva twakwata obuyinza mu 86 bwe tutuukidde olwaleero njagala nkuwa abantu kye batasobola kukkiriza nti mu America abakazi batandika okulonda wano mu 1900 ndowooza gyali 54. Naye mu Uganda olwaleero ku myaka 39 abakazi balonda, buli muntu alina eddembe mu by'obufuzi okukola kyayagala. Abannabibiina byabufuzi babitaddewo zi PFF weziri ba Bobi Wine webali buli omu alina eddembe lye. Bw'oba n'ekikunyiga ogenda mu kooti n'ebalamula. Eryo kye kyatutwala mu nsiko era ekyo ne leero kye tukyalwana okunyweza. Museveni ne bwana bavuddewo ffe tukyalirwedde okutwala kye twalwanira mu maaso okuba nti Uganda ebeera free ng'egoberera enfuga y'amateeka awamu ne demokrasia. We had a reason to celebrate. Well, but what are you celebrating? Nga emuku nsonga kimwe Museveni yagenda mu nsiko yetuga nti agenze kulwanyisa ebimu ku bintu ebyaliwo mu kaseera ako nga panda gari era wetwogera waliwo abawagizi ba opposition bwe twali tuyingira akaluka 2021 abawambibwanga ebitongole by'okwerinda nga bakozesa ebimotoka ebimanyiddwa nga drone bangi kubo up to now tebamanyiddwa ku mayitire 40 years later. What is the difference? Kakati number 2 bw'osoma 10-point program eyamwe Museveni ensonga ezo 10 ze baatuwa point ey'omusanvu eyogera ku elimination of corruption. To eliminate corruption. IGG yafulumya reporter the other day nalaga tufiirwa 10 trillion obuse 10 buli mwaka 40 years down the road after promising to eliminate corruption. Really? Kakati Adam ensonga ezo zoyogedde leero tuzze wano kusomesa banna Uganda. Ekisooka bw'ogamba nti tulina abaana ba Nuupu amaze emyaka 4 nga bakwatiddwa. I agree. Bawambibwa na buwambi. Tebawambibwa mu mmotoka za drone. Ekisooka police erina right okukozesa any means of transport bwebe kukwata. Lwaki mwali muwanyisa panda gari yamini n'aba. Enjawulo ya panda gari nti bwe bakwatanga ng'omutwe bagusanga Namanve nga bagutemyeko. N'olwayo tu celebrating Ben Kiwanuka teri amanyi gye bamuziika. Eyo panda gari yamini bwe yali. Ffe ku mulembe gwa Museveni nzija n'enkukwata kungu n'enkutwala ku poliisi y'Entinda n'enkuteeka oba ku poliisi y'Ekira ne tutonyereza kooti iri pipi na taking responsibility bwazuula ng'ekikwasiza kirimu ensonga ng'otwalibwa mu kooti. Abaana ba Nuupu boyogerako bonna bali mu kooti. Omusajja gwe bayita Kibalama ali mu kooti ki? Kibalama ekirungi nti ensonga ezo zibadde mu parliament ebbanga ddene. Because you see abantu bakuulira Mwami Kabaliga Prime Minister ali ku record parliament ya Uganda oga nti John Kibalama ffe tumulina. Kakati but yet nobody can locate where John Kibalama is.
so many years down the road. Emabega gyembaddeko twajja tukola program naawe emirundi nenkugamba mu Isirayiri omupalestina asobola okwewamba n'agamba nti Isirayiri empambi agivumise Kibalama ne banne nze nkukakasa baabula byabo oyinza okubasanga bagenda kwegatta mu bikola bimenya mateeka because government yaffe abantu bonna be twakwata twaba wa parliament era Kibalama singa waliwo ayina obujulizi nti abasirikale baamukwatira wano ne tulipotinga ku police eno Kibalama yandirabise Nabbanja ensobi gye yakolamu yali emu Nabbanja bwe bayogera Kibalama yapakuka yali ategeeza Kibalama founder wa Nuupu yegwe yalowooza unfortunately bali bogera ku Kibalama muki ensobi gye yakola Uganda nti ekyamazima fenga government abaana bonna be twakwata listi twagiwayo mu parliament atali ku listi oyo tetumulina kyenkugamba nti soka ulizemu katono so tekyewunyisa ekyo nakyo Mwami Kabalega nti government enamba abantu basobola okwewamba nga bugambye oba ne bafuluma eggwanga nga government temanyi kati ekyo kyenkuwa ekibiina kye bayita ADF okimanyi kibaddewo for more than 20 years abakirimu Bannayuganda abaana baffe bangi abalimbibwa bannabyabufuzi wano ne babagatta mu bikola ebimenya amateeka so tukubiriza bazadde b'abaana muyigiriza abaana bammwe ebizibu byonna bye tulina mu Uganda for the people we arrested twabawayo parliament atali ku list oyo tetumanyi gyali many people can just yes it is possible abantu basimagolingibwa bulijjo wabawulira betwakwatire Myanmar basimagolingibwa ne bagenda Myanmar nga tetumanyi Kibalama may be one of those abantu bangi abagenze mwanga bamu bawulira bali mu Russia bali mu Zinosko mugana waffe Kidandala abadde asimagolinga abantu abatwala South Korea so such things happens so fenga government obuvunaanyizibwa bwaffe bwe bw'okunnyonnyola Uganda abantu be twakwata bonna twabateeka mu kooti abamu kooti ne zibata n'abakyaliyo nze nga omuyambi wa president omulimu gwawe gwa kugamba prosecution kati twafunye omukisa Supreme Court yatuwadde omukisa ne tugamba nti abantu bano bagiwe mu military court speed trial kyetusaba ate speed trial kuba nti abantu bamwe emisango girwa mu kooti nakyo olumu government emutunenya ekyamazima sente ze tulina ntono judicial abalamuzi tulina batono emisango mingi gibeera mu kooti egimu egy'amateeka ne gimala n'emyaka 10 we accept eyo nsobi we have to give people speed trial ne because Abaganda bagamba nti amazzi amatono gaboola nyente nti ez'amawako n'eziyonsa ze ziba zisooka okunywa sinti ziri oba ozikyayi naye amazzi ge tulina maki judicial yaffe tetunnagiwa byetaagisa kulaba nti abantu baweebwa bakozesebwa mu bwangu naye nga kukyabawamba gavumenti yaffe tewamba bantu bonna be tukwata ne wandibadde wabaze na drone oba bajjidde kagaali we account for the Ugandans bonna be tuba tukutte ku kya corruption okyogeddeko corruption kibadde luyimba ebbanga ddene I accept lwaki corruption yetukubyemu katono nnyo wendaga promised zezimu ku 10 points program yasuubiza si kulwanyisa nguzi kugijjawo kugimalawo kati nkuwa Adam so what makes it very hard President Museveni okuvayo naga nti enguzi etulemye kati Adam enguzi bwe baba bagirwanyisa ekigirwanyisa ze institutions we twakwatira obuyinza mu Uganda tewaliwo institution n'emu fight against corruption not at all 40 years ekisooka kati nkulaga Adam because soko ulize olwokuba tetwalina institution kyovala corruption ebadde tuwambi naye bwe tuzimbye institutions olwaleero olaba nti at least we are moving aggressively okulwanyisa corruption olwaleero wano njagala kwebaza muganda wange wa CID Tomaga awo akutte abavunaanyizibwa ku buwumbi bwaffe nkaaga obwabulira mu Bank of Uganda because tulina institutions kyetutabadde nakyo previously Mr. Kabalega yes omuntu anatambula olugendo tugeze under no circumstances nga lwa saawa 2 negiwera emyaka 2 nga tonnatuuka gy'olaga osobola okuddawo ne weewaana tuli ku lugendo tutambula Adamu ekirungi oli mu siraamu naye kankubulire ku byaffe abakristaayo Abayisirayiri batambulira emyaka 4 mu ddungu naye baatuuka mu nsi ki
gino emyaka tubadde mu ddungu because tetubadde na institution, tubadde instructure zaafa. Uganda twajja wano nga tusolooza omusolo gwa only $5 billion. Kati tuli mu trillion ya 25. Why haven't we had those? What was wrong? Because twasanga eggwanga lyafa. Tulizimbye from scratch okutuuka kati we tuli mu economics kye bayita take off stage. When do you hope to eliminate corruption? Corruption cannot be eliminated 100% because ne mu America, ne mu China gyekiri, but we are trying our best. President Yalimba. No. What we can wasoma omwana we bagamba nti twandyagadde afune 10 ne bwafuna 8 abatagudde. At least tusoboga nti corruption tetufunye 10 na at least we have tried our best. Bwana Mwesige, mzindalo gova Nakaseke, and I'm lucky nange jenva. As we speak, I'm reliably informed nti mu myaka 3 muendeja NRM Nakaseke jova nange jenva abantu bachanywa amazzi n'ebisolo ente jono n'erinnyamu abantu nabo ne bajja n'ebidomola ne batubika ne basena amazzi ne batwala. That is the country you are proud of. And government 39 years down the road. Webale nnyo mukama wange kungu. Naye njagala okutangazaamu ate okugamba nti eggwanga ddene. Population ya Uganda katuli milioni 45. So ne government budgetingira abantu bonna. Naye particularly kweye ensonga eya services nga mu constituency gyokonyeke ewaffe. Mukama wange zizimu ku nsonga ezindeeta era nze abanje bankazizaako mununuzi ngenda kununula constituency eyo. But you see Mr. Mwesige nga tunaba kujja ku individual contribution here. Yes. I'm talking about the government ya NRM. Luwero Nakaseke gye balwanira abantu ne bafa. Ekirungi mwami Kabalega kyenjogera kati manyi obuwanga obuli piled in Nakaseke. People died so many years ago, and up to now 40 years government yonge efuga abantu bachanywa amazzi nente basics. You can imagine 40 years people still drinking water. Ente mwetadde obubi bwayo oli najja n'asena. What are we celebrating really? Mukama wange ensonga eyo nyinza okugamba nti wadde service tezinatuuka mu bitundu ebimu naye ebitundu ebimu services zituuseeyo, and we have reason to celebrate. Oba olaba ku nsonga ya peace and stability, ku nsonga ya ng'omukulu gy'abadde akoonako, ensonga ya kwegamba constitution yaffe kutambulira ku tteeka essiga eddamuzi eddungi. Constitutionally we respect and value the constitution. Kwegamba as citizen of Uganda ngamba wadde waliwo ebitanatereerezebwa nga ffe kubanga toyinza gamba nti 10 ku 10 actually no, we can give a comparison. Okay, let's look at some of the things, Mr. Mwesige. Ne achievement is bad. Okay. Let's look at those achievements. Achievement is bad. Let's look at Ngoma, where you come from, for example. Yes, sir. Muina Ngoma Health Center 4. Yes. I have been there myself. Yes. I've seen a dwaliro, a nyumba z'abasonga zilikinga. I've had people abagenze mu dwaliro naga tetulina ddagala, and many of them nga babasindika mu pharmacy ne clinics around. Your government gyoyogerako. I have been there myself. I know Ngoma Primary School. Amabati gagwa about 8 years ago or even more. Up to now, esomero sisereke. Government is there. Mukama wange ensonga eyo, I cannot blame the government. It is within problem ebera muffe as leaders. Kubanga as a leader you are the overseer of those government projects and implementation. Really? Yes. Oyina okutuukirira n'olaba ebintu ebitambula bitya. Really? Ate Mwesige. 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 Yes, sir.
tusasula omusolo nga bannayuganda tusuubira government to be the sole provider of social services, Exactly. education, transport, health, and others. But if government is simply lamenting that they cannot work on roads, they cannot work on health services and schools just because balinda bakulembeze, then there's a problem there. No, as we speak, as per now, in Greater Luwero, Nakaseke, Luwero, Nakasongola, there's a road, Tamak Road Jibakolako, okuva Luwero, connectinga, egenda kutuka ku Nakaseke district. Ate second phase, egenda kuva connecting Masindi. Yeah. So let's be very optimistic. And tutegeere nti budget y'eggwanga eno tetagetinga Nakaseke North constituency yokka. Okay. Well, no. So kwato mzindalo gumgana wange. You know why I am using Nakaseke? Because nze nawe tujimanyi bulungi. And we can even go to other areas. Yes. Do you really think government yo ekoze bulungi mu kuweereza oba mu kutumbula ebyobulamu, Exactly. mu kutumbula ebyenjigiriza, mu kukola ku makubo mu ggwanga lyonna? Generally, do you think your government has performed? What I can say on that, true. It has, our government ina kyekoze. Ate, I can prove you Mwami Kungu nte with the data. Ebintu webiri government byekoze. Health sector, ebaddewo, education, there are seed schools which are being constructed across the country and even in my constituency. I'm reliably informed. The other day I was with people Kushen from Masindi, ngabanga naba mama, bamama bazadde bagenda okuzaala mu ddwaliro ly'e Masindi, and I know they are listening. Ne gloves. You can imagine gloves are said maker. Those are gloves. Abagenda okuzaala. Gloves ne malwaliro ga government amanene nga bwala Masindi hospital. Abakyala ba complaining anti baba Sindi kogenda okugula gloves. You can imagine gloves ogenda okuzaala. 39 years of the NRM government. Even gloves, even basic medicine nga Panado naye nga taliyo. And you say something has been done in health sector? Muganda wange Kungu ensonga z'ogamba ezo, I think since taking a blame to the government on some small in this scenario, cut for example, kusingananga mu ddwaliro, the government ina capacity employing abantu mukiraba ba doctor je bali health centers ba nurse. Look what you find, you go at the hospital health center, you find there's no one there. And whose role? The role is the leader there to supervise. Let me get the presidential advice. I'm putting this on Radio 4, Radio 7, and Radio 8. We got Duako again. Omuyambi wa president. Akulamuse kubatuuliza Shadia. Balamusiza mwena wampuliriza manya ganze na Mata Shadia, presidential advisor on mental health matters in the country. 39 years of the NRM. Yes. On the rate of 10, how do you rate your government? I would rate my government at around 6. 6 out of 10. Out of 10. So yes. that is 60%. Yes. So isn't that an admission that you have failed as government? We haven't failed. Just like a family. Mu family yamo inamu omuntu gw'owulira nga takola bitagasa. What have you done as the NRM government? We have done a lot. What? During these 40 years, the president, I think, buli mulwanyi kyeyandi badde yenyumirizaamu, it's peace. Well, but are you aware that n'abalwanyi aboogirwako bangi tebasasulwanga na sente zaabwe? Ono mutabani, either mutabani or I'm one of them. You're one of He's what? My brother. You're one of the balwanyi. Yes. So are you aware that n'abalwanyi abaleta government eno mu buyinza bangi tebasasulwanga? Kubanga era mu bantu abalina osasula President Museveni after 40 years. Yes, President Museveni tebalowoozebwangako. Kati ng'omukulembeze na President Museveni tasobola ku managing each sector. Chovala balina ba minister. So he forgot about people who helped him to come to power. He didn't forget.
the people he appointed are the problem. I would say that are the problem. Kubanga teba delivering the services, teba ina ku delivering right now. Which sector is performing in this country? Nothing, I would say. I want to speak the truth. No sector is performing rightly right now. Gamba education, because for twasomera ku mulembe gwa Namirembe Bitamazi. The Minister of Education. Yes. But right currently simaina ngeri jachita. Sector education sigitegera wadde nina abana. Ebigenda maaso tobitegeera. Sina byentegeera yadde nakati. Mu myaka 3 mu mwende gya government yo. Yes. Education before tobitegeera. Sina. Then health? Health? No. Because I've been in the health Teri Dagala. sector. Teri Dagala malwaliro. I've been across the country. What do you say that makes you say nabyo tebitambula bulungi? Everything. Good. Radio 4, Radio 7 and Radio 8. Ze Adam Kungu Kanjero Simbis no Katono, Presidential Advisor Mchala Namata Shadia Agambye naita bitegere bigenda maaso. Piso tulina bagiso tulina bemupya abantu be balonda kati obuvunaanyizibwa si bwa president tunenya leadership eri ku ground bino bituusiza mu parliament Fred bye tujjo kubanja enakaseke Adam agambye eddwaliro n'amabaati gaagwa. Is it true? How this can happen? Ebwevunaanyizibwa bw'abakulembeze kyova we nabadde ntandika nagambye kuluno mutulondera abakulembeze abenso okajjukirako tukooya abakulembeze abebakira mu parliament. Ekyo ne kiba nti essomero libambuka amabaati nga tosobola na kukyogerako mu parliament. Then are you a leader? Kati ekyo tokinenyeza mu 7 because tasibona na kumanya nti essomero ly'engoma teririko kubanga be mwalonda tebamutuusiriza biruma abantu b'engoma. Awo wetuli akalamugano wange Fred kabadde agezaako okwogerako nti bw'ogambye nti abantu bakyanywa amazzi n'ente kankuwa ekyokulabirako first economy mu America okimanyi nti abantu bangi bakyasuula ku nguudo mu America nenga yefuza emyaka 2 kati gyeraga. For us just myaka 39 but we have managed nti ku population ya Uganda at least 60% bali above poverty line. Tukyalwana n'ebitundu 39 byokka okulanga nayo tubijja mu mbeera ey'okunywa amazzi n'ente ey'okubeera nga tasobola kwesasulira mwana wasomera tasobola kwesasulira ddagala mu ddwaliro n'ekyokubiri ku malwaliro we twajjira mu buyinza engoma tewaali ddwaliro kati weeriri wabula tulina dituusa ku mutindo eddwaliro si kizimbe because I've had some people say tulina bizimbe not malwaliro because waba n'ekizimbe nga temuli ddagala nga tolina basawo bamala and you call that eddwaliro bwolimba. Kakati Adam ekyo kituufu naye bwe tuba twasesinga development awo tugibalira nti abaali bazaalira mu bitooke ate sika tulina solo basani tuga nti kati ekizibu kyabwe eddagala yes eyeba achievement in life nti eyali alemadde kati atuula. Ndabye ekitongole kivunaanyizibwa kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID nga kitegeeza nga kyaddaaki we kyakutte abantu abawirirako ddala ku nsimbi ziri miliyoni za $16 oba biliyoni za Uganda 6 ezabula emabega kaawo. Kitongole kino kitugenda nti kibanywezezza kibalina. CID eyongedde okwepositioninga nga ekimu ku bitongole bya government ebisinga okuba very effective. Era njagala okwebaza Afande Tom Magambo Yambosa webale emirimu gy'okola zijjukira era Magambo yali omusaale mu kuyambako okukwata baminisita bagambibwa okubeera nti batwala amabaati g'Ekaramoja era n'ayambako awo era nacoordinatinga ababaka ba parliament abagambibwa okubeera nga bakolagananga n'abakungu ku budget y'ensimbi bafunengako ettundutundu ebirala ne achievements endala zendaba mu CID. I think Mr. Magambo is doing a very, very wonderful job. For the first time, I admit, CID was an ekitongole ekigaba driving license. Kiri under Ministry ya Works and Transport. I think these
are some of the most effective at the moment government agencies. I think we have a reason to celebrate okujja kwa Fandi Tom Magambo mu CID. Kwekyo I don't know what you think specifically ku bukulembeze bwa Fandi Magambo. Kyenakugambye nti corruption lwaki tubonyawonyeza myaka gina 39 tubadde tetulina institution zigirwanyisa. Institution over institution? No, it is because institution. Because CID badde webbanga lyonna. Yes. And we have not seen, you know, this progress ezenga botugira mu kati anti kyekulaga nti bw'okuzimba tubadde tusima omusingi ba Grace akulo basima musingi Magamba asanze omusingi omunywevu kyova olaba nti kati tutandise okulaba ebibala kyo kyenga nti emyaka 30 gibadde gya kuzimba foundation abatayina institution nga ya CID kati tugirina esobola n'okukwata accountant general ekyo kye tuyita institution kye tutasanga wano era kyova olaba corruption abadde atulemye lwekyo webala Fandi Magambo era nange mwebaza kuba corruption byebyo kubikyayisiza abantu NRM so bwe tutandika okudiringa n'abanene luli mubadde mugamba eriyo abatakwatwako newe tubanga tutuka n'okukwata accountant general because alidde enguzi ekyo kyenkugamba nti we have built institution now we are moving abantu kuliso the other day labanga zino sente tuzisoloza mu bannayuganda abali ekamu okyanga batunda pan. We are not ready. We can't tolerate omuntu yenna azanyisa sente je tukamulamuba zikabalega naye basasula omusolo omusala ku musolo gw'abannayuganda kati gwo bwogubba kubanga olaga omululu NRM kyekyatuleeta okujjawo enguzi we shall fight ate mwene mutekyali munene I hope temujje nabagamba wano temujja kumuluwanyisa nga bazibalwanyisa abana eno government chovola fena tuli bapya we are no nonsense tetuli mu ebyo obankumanyi oba sikumanyi azilonga azokoze kikyamu tujja kudiringa nawe that's why olabe emirundi gye tubadde wano ku program omuntu ne bwaba wa government naye ng'akoze ekimenya amateeka I condemn last Saturday ndakugamba wano nawe wakulisi magezi ngavayo ga fete so what mashe ja kusigala nge wozi nemga you can't go against the Supreme Court because that's what we fought for. We are building institutions ezijja okuzimba eggwanga eddungi bwe tutabe nazo Uganda teyina future era ndoza ntandike nawe mwami Kabalega sinaba kudde eno mwatuganti rule of law yemu ku principles za kibina kyamwe kya NRM. The country was shocked. President Museveni bwe yavudde n'ekiwandiiko n'avumirira decision ya Supreme Court bwe yagambye they took a wrong decision. Wrong decision? And yet I thought gano masiga geetongudde aga government era tusuubira doctrine ya separation of powers okuba respected. Court yokuntiko Supreme Court bwevaayo neeyogera ekintu ate president nga you did a wrong decision simwe mufuge gwanga then that means there is a problem. Sewali kizibu mu nsi yonna basobola okusala omusango n'otomatira na bye basaze but what matters have you obeyed the court order? President yabadde musanyufu ne judgment because ye kya emphasizingako kooti y'amagye erekerwa obuyinza okudiringa na buli muntu adiringa ne firearms ewe wali concerned ye nti bw'obanga ogenze n'ogula emmundu ng'omanye emmundu zinakozesebwa amagye na police then oba weefudde musirikale naye eyo ndowooza ye but what matters bwe yamaze okukyogera yakoze kooti kyeragira olwaliwo kye tuli mukola nti emisango Kano Yewesi yabadde alina kudda mu kooti ku Mande wamulabyeyo Kirageza president bili byayogera asobola okulaga nti sikkanya kino kan kikulaga ne mu nsi ezakulanga za America. Trump yavayo n'agamba nga Supreme Court esazeewo ti TikTok bagiggalewo n'agamba naye nze nga president mbadde ndowooza kale tugiweeya eyo ndowooza ya president naye abatamenyeewo kiragiro kya kooti. That's the way president yayogereddemu. He wasn't happy naye ate nga alina okukola kooti kyeragira because president eggwanga siriri nga ye wabula bannayuganda majority kyebeesazeewo Supreme Court gye twawa obuyinza kyesazeewo olwayo kye tuli mu kuimplementinga. So kino tekikweralikiza nga Trump we yawakanya naga nti kale Supreme Court wagamba TikTok bagiggalewo naye nze ndowooza tugiweeyo chance eyo eba personal opinion naye what matters nti kye balagidde okikoze. Eyo ye rule of law ne separation of power nti judiciary esobola okukola kyotoyagala naye because obuyinza bwonna tebuli mu ngalo zo oteekwa okikkiriza because that's the separation the democracy gwe twalwana okukola ki okuzzaawo. Era kino nasooka nenenya Chris Magezi wano lwe twali ku Saturday n'oluvannyuma n'ekizuula nti no
tetuteekwa kunenya abantu bano wabula tulina kubayamba nti abantu abamu abali mu magye bambi tubasomesezza kulwana balwanyi balungi naye tebasomeseddwa political commissars mu UPDF tebakyakola mulimu gwabwe kusomesa abakulembeze bano b'ofiisa b'amagye nti no you have to obey the civilian authority kulisi magezi okuvayo n'ogamba nti ffe tujja kusigala nga tubawozesa ekyo omusirikale tateekwa kyogera naye obwo bunafu because ba political commissars tebakyaliyo kusomesa amagye gano era kino ffe abali mu politics abayamba president ku byobufuzi eno step gye tugenda okutekinga okuddayo okuzzaamu abasirikale bano bategeere kye tuyita constitutionalism and rule of law kubanga abasinga babadde bakyerabidde so kwekyo Adamu tewali kweraliikirira president yalaze nti teyasanyuse naye ayina okukola ekyo kubanga that's democracy era olwaleero kooti nakibagamba wano ku Saturday tikano Besigye kooti teyalagidde bamute era newunya council Lukwago omusajja omuyivu ng'akedde kukomera mbu bamuwe Besigye abalamuzi tebagamba kuta Besigye bagamba emisango gibale giri mu court martial giteekebwe mu high court oba mu kooti entuufu teri yagamba nti Besigye nkyafulume ekkomera nga newunya Masakaluwa eyali alina okuba vice president wa Kenya nga naye ali waaba y'abasajja mu Mutwe Besigye order yavuddewo egamba bate Besigye court yali clear emisango because it is a competent court teina buvunanyizibwa emisango gyonna gizibweyo mu kooti entuufu kitegeeza poliisi erina okuddamu nereeta fayiro nezitwala ewa DPP addemu yekenneenya obujulizi awaabwe bupya emisango that's the procedure naye nga Lukwago ne balooya abasajja abakulu bazunga tugenze wa Anthony General tugenze wa byabasajja abamanyidde ddala nti Supreme Court teina we yalagidde nti Besigye andaaza prisoners you free them badde waka so to respecting a court kyeyasaze era kati kyetussa mu nkola Anthony General avuddeyo n'abanyonnyola emisango gigenda kuddamu gyetegerezebwe giwaabibwe bupya mu kooti entuufu nga Supreme Court bwe yalagidde that is the separation of power nti president wandibadde yawulidde nga kimunyize pati ateekwa kikola kuba kyekyatutwala mu nsiko nammwe abavubuka bakulisi magezi abali n'obali mu UPDF mukkirize mujjewo amalala mulekeraawo okugenda bino bye byatutwala mu nsiko kulwana bw'oyita ogyeko baali bali beyond constitution oyita ogyeko ng'amaanyi galina gasinga amateeka ffe twalwana kuzzaawo ejje eriri professional eriwuliza civilian authority eriteekwa okugobera ku mass constitution ne bannayuganda so guno omulimu gwaffe ng'abali mu byobufuzi okuddamu okusomesa bannayuganda abamu abatandise okuseseetuka okuva ku kye twalwanira kiringa era opposition kyetubagamba nti twazaawo ebibiina by'obufuzi you are right ekibiina mu kiregistering nze nga nuupu nga PFF eyabesigye gya registering naye ate tojja kukuba lukuŋŋaana mu kkubo ekyo si kye kitegeeza mu kkubo bwe tukugjamu ate tukati gavumenti eyigganya ab'opposition kikole ng'amateeka bwe gala Lukwago leero yagenze mu Supreme Court walabye yamukuba kibooko naye bw'ona oyagala oyimirire mu kkubo olemese kooti kyekola tujja kujjawo because it is our responsibility nga executive to maintain oba okukwasisa amateeka n'empisa era kye twakoze kyekyo Supreme Court kye yatulagidde Besigye agenda kuddamu awaabibwa omusango mu kooti entuufu kooti yo yeeneesalawo oba bamuwa beyiro ebyo bya kooti kubanga Supreme Court kye yatulagidde the separation of power democracy and rule of law mu Uganda eyongedde kunywera bunywezi okay wabale democracy eyongedde kunywera buganda wange Mwesige democracy ayongedde kunywera bunywezi oba ukozesa kuno muzina guno gwo mukyalo ono kozesa ogwo democracy yango kikwasaganya nebyasaliddwawo kooti y'okuntiko n'ebigambo bya president yagambye nti kooti y'amagye eyambyeko mukendeeza obumenyi bw'amateeka Karamoja naye walala era nabuuza nti gwe omuntu wa bulijjo atayagala kubeera nga oteekebwa mu kooti y'amagye lwaki osangibwa n'emmundu n'ebirala mukama wange kungu nzikiriziganya ne muganda wange Kabalega olw'ebigambo ebyo kubanga n'eggwanga lyesigamye ku masiga asatu legislature judiciary and executive ate nzikiriza nkugambye nti bino byonna byewa ekitiibwa ate bitambula bulungi ate nga bwagabada kigamba ku rule of law 1995 constitution ekirambika bulungi nnyo nti tutambulira mu mateeka we respect the rule of law ate ekyovolaba
mugwanga no olaba bino kati nga bwe tugenda mu naddala kati nga bwe tugenda mu elections kubanga omuntu wa ddembe bw'obanga owulira ekintu for example kati nga kino ng'omukolo kyabadde atangaza muganda wange nti ekintu kino ekya his excellency the president kyeyagambye so kati ng'olaba mu mazima amatuufu nga how you have stated that question nga bw'ostatinze rule of law ye existinga era gwe tutambulira ate kyova olaba amasiga 3 tugayina era nze nze ng'omuntu nzikiriza nti bitambula bulungi ate omuntu ayina right constitutional right okukola watya okwewozaako oba okwemulugunya wonna wabata nga simativu so kakati nze kyonzikirizana naawe mwami kungu ate abali nnyo presidential advisor rule of law mu ggwanga abantu nga kooti esobola okusalawo president n'awakanya kooti kyesazeewo really president talina maanyi ago. That's why you have the executive, legislature, right? Yes. And the judiciary. President talina judiciary we salawo nti kino tekirina kuba president talina kusalawo kuno kuyingira mirimu gya kitongole kiramuze. Exactly. So the letter the president wrote, I think it wouldn't even be effective. Kubanga teina maanyi to the judiciary right teina kyesobola gikolako. No. Unless we are ruled by tuli mu nfuga y'abannakyemalira. Exactly. So as a presidential advisor you want to advise the president. Exactly. Nti olekanga judiciary nekola emirimu gyayo because I think judiciary okuvayo negamba nti abantu tebalina kubeera civilians tebalina kubeera kukyajingibwa mu kooti y'amagye. It's right, isn't it? What do you think? Navayo nagamba omuntu we bamusanga ne mundu treason what I think it's leading us with emotions. Mukama wa atulema na emotions. Yes, I don't think it's right. Well, but you see guno sigwe gusose the other day president yavayo n'alagira police bamuleka okuyimbula abantu ku kakalu ka police. Then we should leave everything to the executive, judiciary, the legislature. Nti tetugenda londa bawe MPs. Tujja kuba tugenze mu yes, ba minister bebalina okusalawo otherwise tujja kuba tugenze mu mbeera nga president Idi Amin gye yakulembera mu parliament tugijjewo nze nfuga nze byonna. Yes. So weba judiciary so kugamba nti kino si kituufu gwe president nogamba kituufu then I don't think it's the right thing. Mami Kabalega, really you can imagine kakati kyenkuwadde Adam if really the judiciary can say something and you see Gusosa, I want to give you another example. President Museveni parliament mu mateeka ino obuyinza okukola appropriation ne bagukola ogwo omulimu ne bavayo ne budget era president n'agiwaana nnyo ng'ali ekola nti obulungi obuli kweno sibulabanga omuntu yemu bagenda okugyetegereza nalagidde sente zino zigende wano ate abaka bakoze ogwabwe ne bazijjayo ne baziteeka wano sijja gisaako mukono eddeyo n'abakaka okuddamu okukyusa bye baakoze. So literally oyingiridde parliament mu mirimu gyayo tokomyawo okola negative comments ku decisions za kooti kitegeeza oyingiridde ne judiciary. That's why Mchala Shadia Gamba, no, why can't we go to full-time dictatorship? Kakati enjawulo eri wakati wa Museveni n'Amini erieti nti ya Amini bwe yawakanyanga ekintu bwe bawakutema ko mutwe beni kiwanuka bagulekanga mugundi bamusuula mu Namanve ne president Museveni asobola obutakkiriziganya na judiciary kyesazeewo naye because agondera amateeka ne constitution yakikola olwali Besigye agenda kugibwa mu court martial kyengulaze nti ne ku Monday teyazze because we respect the rule of law and Supreme Court decision.
oye president wange ku kya bondi president alina obulumi kankuwa ekyokulabeko yabadde era ngo n'amala okulambula PDM ng'ababba ssente za PDM poliisi yabatabadde waka kati president nga executive wa company tugambe CEO ng'olaba company abantu babba ssente za company olumwa noga nti bwe kiba kisoboka ng'ekibabbisa nga bamanyi nti poliisi ejja bawa bondi tuziyimirize sinti because akikolanga dictator wabula bulumi kubanga mwe mukaaba enguzi eggwanga balibba ate ababbi olwokuba bawa eddembe poliisi nebawa bondi naye because amateeka gamusiba era ne bwayogera akoma mu kwogera kubanga bond bail is a constitutional right era president asobola kukigaana batosobola twogera ku mukulembeze waggwanga. Yes. This is not an ordinary person. Nti abayogera mu bwogezi. Really? Kyenkuwadde ekyokulabako Adam. Tubeere mu real world. Trump yagamba TikTok. Supreme Court egigobye. Naganze nga president ndaba ekyo kyabuntu president naye abaako n'endaba ye. Naye etteeka lisigala ki? Wadde yagamba bondi bazireke. Ne police because it is a constitutional right. Tesobola kumma bondi. Nenga president obulumi wenkulaze ekimulumisa nti ababbi babba because beyunula nti waliyo police bond waliyo bailo naye because president newe bandibadde bimuluma etteeka ligamba omuntu alina right okuweebwa bond oba bail talina kyakola naye nga akulaga obulumi bwe nga Trump waga nti twandigirese naye nga etteeka ligamba. I don't agree with you. President yaga nti ndaba omupoliisi yeetantala ogaba bond kumusanga eje mitonotono kana amujjutuka president commander in chief of the armed forces. Yes. Aka yenna anachikola he will be accountable for it. Nokati yali ayogera mbogezi anti bwakyogera naye teeka ligamba ki Adam ekyo kye tuyita rule of law nti president ne bwavayo n'alumwa n'amannyo ku Kyabesigye n'agamba tekisaana naye tugenda omwenga tunga muzeeyi fa abawabuzi nga tunga nti muzeeyi constitution yegamba etya we have to respect the Supreme Court. Bwagamba nti nedda temuwa babaka wawulira nga tukute basise namujwa ababbira mu parliament tebetaga na kuwa bailo ne because court erina amaanyi ekyo kibayita rule of law bali bweru bamawanda si wa PRU mukwano gwono Fred nenga president yali aga temuba wana bailo naye teeka limulagira oye president Uganda go yetaaga agondera amateeka nateeka ku bali emotions ze nendowooza ensonga eyo ya mbadde ndaba Mathias Mpuuga yaliko leader wa opposition mu parliament onako olwalira abadde mu lukiiko n'atugamba nti saabawuliza wa government ategeza parliament nti executive egambye terina nteekateeka yonna ereeta nnongoosereza okukyusa amateeka agafuga ebyokulonda kubanga basigadde emyezi 10 gyokka ogenda ku next elections. And is wondering lwaki enteekateeka eno weeri kubanga emyezi 5 emabega yateeka speaker kuninga akkirizibwa aleete ennongoosereza ze neetaweebwanga mwagaanya. Lwaki gavumenti eri afraid okuleeta ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda? Are you in fear that perhaps if you do and we have a free and fair election and we have an election that is free and fair, perhaps you could lose that election? Ekyennaku kimu omanyi Adam because obulu bwonna bwe tuzze tubeera nabo mwami Kabaliga okukyenda mu mukaaga 2 mukaaga 2 16 2 allegedly mubadde mubba allegedly nete tubba kati ekisooka Adam Mpuuga aleme kubuzaabuza banna Uganda yali leader wa opposition emyaka 2 n'ekitundu lwaki alinze mu myezi 6 towards election mbwaleeta electoral kati ebyo semantics abo bali mujjasi kuzanyira ku bwongo bw'abantu singa Mpuuga yali azaagala olwandiyingidde office ya leader of opposition kyeyandisoose ku mmeeza fengeni alemu tetuganangako electoral reforms because kiki kyetutya ffe tusinza majority omuntu akugamba Adamu nti tumubba ne tukubba ku bwa president ne tukubba ku bwa MP ne tukubba ku RCC ne tukubba ku RC1 really ekyo abannabufuzi bakikozesa bukozesa kulaga kwagala kuona gavumenti yaffe ne nakugamba wano nti ne Trump baamukuba akalulu n'agamba nange banziba but the fact was tebaamubba so ekyokubba obulusiya issue wabula okuteeza amateeka g'ebyokulonda kiki baagala bagamba nti baagala akulira akakiiko k'ebyokulonda nga ani akalonda obwo buyinza buli mu president obanga Mpuuga ali realistic
lwaki teyaleeta constitutional amendment ezijja obuyinza ku president to appoint chairman wa electoral commission kati abyogera kati naye anoonya byabufuzi bye those people are not really genuine tebali si bantu ba besimbu kubanga bwobanga omanyi nti alina obuyinza obulongo commission kiri mu constitution is the president lwaitoleeta nongosereza ne tugamba nti mpuga yazireeta bulese NRM ne muwangula so they are right. You don't want a fair we don't fear election. Because NRM abantu bakyatuwagira let's look into what they are saying, Mr. Kabaliga. Nti ebbanga lyonna ne court at some times zisazewo nti akalulu kali mu bingi bitatambula bulungi. You remember? In fact mu 2016 ne Supreme Court yakola ne recommendations 10. You remember? Nga zino zikolebwe before akalu akanaddako. Nothing you have ever done as government. Kati obuvunanyizibwa bwaffe nga government no create reforms na amendments any amendments mu parliament government oba ne ba private members. Yes, so since 2016 but government fe bwe tuba tukola emirimu yaffe tuba ne priorities, so it's not a priority because the allegations ze batugamba teziriiwo. Court said it at some point. Yes, court esobola okwogera yalimba esobola okwogera byeyogera naye kati ffe bwe kiba nti ogamba nti NRM ebba akalulu nga totulaze bujulizi bukakasa nti ddala gundi babubba bati oba bwe bati kati oyagala tukyuse bujulizi bwebuli bagamba tububba tutya bw'obanga ogenda mu kalulu because kulubba kalulu is not a one day event. You have politicians abagezezzaako n'okkuba enkuŋŋaana to mobilize their members bazimbe ebibiina byabwe and you deploy. It's alleged you use not even alleged, you use actually the state amaje police okulemesa bannabyabufuzi okwetaaya, and yet these are recognized political organizations musemateka registered. Adam oya munabyabufuzi akulimba ekyo ffe twazaawo enfuga ya multi you've party. been doing it and we've been seeing. Yes, kyeba kugamba nti we confront tetuba confronting. Nkulaze walaba Kyagulanyi ng'atambula Uganda yonna wewe yamukuba ku mukono because yali atambula mu bifo bye tukkirizganyizaako nti kino tekyonoona traffic mwe mukkiriza nga NRM government obwevunaanyizibwa bwa government to keep law and order kyetuyita order bw'oba okuba olukuŋŋaana mu luguudo ekyo kiri against the rule of law tujja kugamba genda mu kisaawe nga mulina obuyinza bungi. That's the government mu nsi yonna. Njogera ku kibiina kyammwe kya NRM kyekiri mu buyinza. You use the state. It's alleged that you use the state. Ekibiina ky'NRM kyalondebwa okukulembera Uganda. Kati mu kukulembera Uganda twalayira okukuuma bannayuganda constitution n'ebyabwe. Bw'onojja n'okuba olukuŋŋaana ku City Square tetujja kukkiriza because ekyo kimenya maki. Do you listen to yourself, Mr. Kabale? I listen. Adam. I know for a fact and I've heard Dr. Kizza Besigye for example ng'agenze ku mikutu gya radio up country ne mumulemesa oyo naye abakubye okuŋŋaana wakyamu. Kati ekyokulemesa Kano Besigye once olumupulira arguments ez'enjawulo radio negamba tiyabadde atusabye nitwakyusiza no. I've seen him enfunda nyinyi nga bamusikane mu studio za radio lwansonga emu kyetuba twewala bakulembeza balina empaka. Njagala okulaga muganda wange Adamu Kungu ffenna tumanya amateeka bwe gatambula. Adamu singa bukyenkya ne tukusanga weeyambulidde ku City Square tukulekawo because kyokola kimalako bannansi eddembe bw'okuba olukuŋŋaana mu kifo ekitakkirizibwa mu mateeka. Adamu mu nsi yonna keba America tusobola kugenda ku White House n'okubawo olukuŋŋaana lwa byabufuzi. So kati agenze mu studio ba radio yamuyise ali kwogerako eri eggwanga abaziza musango ki abantu abamu ebintu bye boogera Adamu bye bibagisa ku radio ndowooza wawulira nga baga tuveeyo twekunge twerwaneko tugobe nakyemalira okukuma mu bantu muliro poliisi gw'oli against ne gavumenti eyalondewa bannansi. So babata byogedde because you see mwe mutegera mutyo omuntu byagenda okwogera bwembanga mu blocking the radio kwagenda okgenda mu muskambudde mu mpoza rather mu studios ya radio akatandika okwogera and again you say netukuba kuba president netukuba kuba kuba parliament because but you've not created an environment that enables these opposition politicians to mobilize and grow their political parties. Kungu tubadde wano ffenna mu byobufuzi
ekibiina kya PFF nga bakitandika batandika ne bagiyita batya ebuddeka bakuba enkuŋŋaana zaabwe babeesije ne banoonya emikono all over Uganda nga batandikawo wawulirayo gwe tukuba because baabikola mu bifo ebiri gazetted era olunaku Besigye lwalinnya mu luguudo tumukuba bw'abeera Katonga mu kizimbe nga wali surrounded tatataganyiza traffic n'abantu bala waliyo yali amugobyeyo Bobi Wine twamugaana bwano bwe yali atandise okugenda Masaka nga bavuga emmotoka ne bawamba oluguudo lwonna ne bakozesa n'abantu accident. Poliisi mu nsi yonna tesobola kuleka kukola bintu bigenda kutuusa bulabe ku bantu because twalayira bakuuma. Ne Bobi Wine bw'atambula nga tamenye mateeka waliyo tulabye nga tumugaana. Eyo yensi Adamu ne bwaba Kyagulanyi ng'akuta obuyinza. Nze Kaabalegolo okuba mpagira nnyo NRM ne ngamba kankuba olukuŋŋaana lwange wali ku bitaale Bwandegeya. Bajja kunkuba emiggo nga mubbi bwa mbuzi. Eyo yensi bwe tutambulira. Ogenda mu kalulu. Bannabyabufuzi baga nti ebirangiriddwa ku polling station byebibeerabeera byenkomeredde oba birangiriddwa mu district nti tubala ebivudde Ngoma, ebivudde Kiwoko, ebivudde Kasangombe ne bigenda ku district Ebutalangu. Ngaawo biba birangiridde byenkomeredde final results awo as opposed to okugamba nti bivuddeyo byonna bigende ku National Talent Center wano ku district biba bikyali provisional bwe basaba ennongosereza ngeezo babeera bakyamu. Ekyokubi baga nti amagye gave mu kalulu because amagye mu mateeka gaffe tegalina kubeera mu kalulu. Amateeka googera ku poliisi ya Uganda. Amagye ge tulaba mu bululu by elections ne mubulizirabo ne gakola ki mu kalulu baga we need to clearly state role ya amagye mu kalulu eriki. What's wrong with embracing these changes before we go into the election? Mukama wange abatuuliriza mwami Kongo ebale nnyo. Nze ndowooza nsooka maybe kulwa security oba security is a priority. Kubanga security gyoyogerako tetuyinza kubeera nga tetulina security. Kubanga for the safety of all activities we need security. Well, security is a priority in every country all over. Ate nsonga yogamba it cuts across the region, I think even the world over. There is no way someone will accept that over nti kino kakati there has been a free and a fair election tibanzibye mu bululu. Kubanga ekintu ekyo kiri olova kubanga ne Trump bwana mukana wakyala agamba Trump agamba whatever so kati nze ngamba ekyoku embracing ekintu ekyo we need to have ngaba na Uganda tulopinge patriotism kwagala ensi yaffe ate nokwagala servicemen, the men and women in uniform. Kubanga they are part and parcel of us ate tubetaaga in every activities mu bintu byonna byetukola kubanga they are there to protect us. Nako okubiri katono nnyo muganda wange Adamu kampeka information. Uganda police gye tulina telina busobozi kukuuma polling stations all over Uganda because ka budget kaffe tekana tusobozesa kulaba nti tufuna aba police betwetaaga. Clear Mr. Kavaliga. The law talks about the police, not the army, not the UPDF. Anti police ye ino obuyinza. So why not newe ngeri overwhelmed with the situation. So you choose to break the law? No. Yes. UPDF ovunanyizibwa wawe kuuma border oba nakulwanyisa balabe baffe. Naye in case nga waliwo obwetaavu police tesobola kumala abapoliisi betulina batono amagye gakkirizibwa singa poliisi ebayita bakkirizibwa okujja bagiyambeko okutuukiriza obuvunanyizibwa bwayo. Okay.